Alien Skin, the most recent. That matter is still very fresh. I would be very comfortable. It is too early to condemn the investigators now. The investigation is still going on. I know that there is a lot of work being done. One thing which we don't encourage as police is that thing, give us a report. No, that's not how we do work. In any case, when we investigate, we report to the state attorneys, the office of the DPP. It is the DPP who usually gives us guidance. Do this. This information is insufficient. Add this, and now we are still in the kitchen, still doing work. The case of Alien Skin, let's first investigate these matters rotating around their issues. Yes, and I also need to make it very clear. When we were arresting him, we took him on for matters regarding his altercations at the hospital. Then it also, by coincidence, he had a file which had been sanctioned, and based on that sanctioned file, he was taken in. Yes. Ngabo ulide ensonga za Alien Skin kirabika mpanvu wanvu ate era munnange ngabe kiri nti tutambulira mu mitawaana. Mali Mabirizi yagamba buli kigambo kyonna kitukola, buli kikola kyonna kitukola guba musango. Kakati Alien Skin kirabika nti alinayo emisango emirala. Katusuubire nti si ogwo gulimu akasimu gwokka, kubanga yo poliisi egamba, okusinziira ku mwogezi wa poliisi Kitumba Lusooke yagamba nti omusango ogwamugwaza bwe bunkenke oba kwe kukuba omusawo nga byonna byakolebwa mu ddwaliro Ensambya oluvannyuma lw'okubeera nti baatwala munnaabwe eyali afunye akabenje n'afa, era nga bo bagamba nti bwali bulagajjavu bw'abasawo. Kati bwe batyo ne bakkakkana ku musawo ne bakuba mbu, kubanga oyinza okuddaawo obaoliawo n'owakana n'ogamba nedda tebaamukuba tebaakola ki, naye ebyo byonna byonna nsuubira okuba nga tugenda kuba tubitegeerera mu kkooti. Kati olwo nga bamaze okubeera nga bamukuba, tukimanyi bulungi nnyo nti eddwaliro lino libuziganya butereevu nnyo n'obukulembeze bw'Obukatuliki wano mu Uganda obw'oku ntikko. Kati kitegeeza nti Archbishop n'abeera ng'akimanyiko bulungi nnyo, era nsuubira okuba nti akasimu kaakubwa mangu, ba information yatuuka mangu mu ofiisi ya Archbishop nti munnange Alien Skin nti yaani oyo, nti muntu nti munnange abadde wano n'eggaali ye ne bakuba omusawo, nti ne bakuba omusawo Alien Skin, nti kale ng'akasimu kawuluguma yonna gye kawulugumye, kuba kati abo tebakuba ssimu nti akube ku poliisi, nedda. Essimu asobola ogikuba obutereevu mu State House bakukyu, era bw'agikuba obutereevu mu State House muganda wange kiba kitegeeza nti order eba eva eyo nejja Alien Skin nti akubye omusawo. Kaakati bino byonna bino okakasiza nti ebyokuwagira oye kabadde katinkoko, era munnange babeera bakutwala butwaza nti kati olwo gwobeera ozizza emisango ggwe nga ggwe oba ofaanaganako omusirikale oba abuzizza emmundu oba omusirikale akubye omuntu essasi n'agamba nti amukubye oba mu butano oba ki oba busungu bwe, aba avunaanibwa ye nga ye. Ne bw'oba ayimba ku bivvulu byenkana bitya, ne bw'oba ayimba ku mazaalibwa ga Muhoozi
muganda wange Archbishop aba akubye essimu era ate kati awo biba bigenze walala kati kitegeeza nti bano bonna betulaba ku kkooti nalabye Haruna Mubiru, Fulufiga n'abalala kitegeeza nti balabika bali ku byabwe. Yes, bail ejja kumuweebwa naye ng'emisango gijja kubaawo era biyinza okuba nga biwanvumuuku kubanga already omwogezi wa poliisi atutegeezezza nti ensonga zino zikyali nto tezinnaba kubeera nkugamba nga bazinoonyerezaako nnyo naye ng'okunoonyereza kugenda mu maaso. Yo gye yaddiza omusango oba emisango walabika waali tewalina kubeera nga bagendayo eggaali. Erabika eyo zooni nkyamu bwe tuba twogera ku nsonga z'eggaali. Eyo zooni erabika nkyamu tebavugirayo ggaali. Eyo tebavugirayo ggaali, tebasaagirayo muganda wange eyo. Naye bwe tutunuulira ensonga zino tulaba nga kubanga twabadde ku kkooti nga bagamba talina musango bannange musiime Alien Skin akulaakulanyiza nnyo abavubuka. Nenkyewuunya akulaakulanyiza nnyo abavubuka mbu akuŋŋaanyiza abavubuka. Okuŋŋaanya n'okukulaakulanya ekyo nakyo kiri awo simanyi. Kakati nekindabikira nti oba oli awo y'omu ku ba employers kati betulina mu Uganda nti akuŋŋaanya abavubuka n'abawa mirimu ki? Kubanga abantu babadde bawa argument eyo naye nayagadde nnyo okugitulamu. Sikiwakanya naye njagalayo omuntu ajja ŋŋambe kubanga simanyi eyo nnyo kufango nti abavubuka babeera eyo bakola mirimu ki era abayambi atya okwekulaakulanya bo nga bo. Oli awo bayinza okuba nga balina omuntu gwe bakutte nga wa mugaso nnyo, investor mulamba era nga amotivatinze nnyo abavubuka oba motivator mulamba nga bangi nnyo bayimiridde nnyo ku ye. Simanyi nti oba okutambulira ku muntu oba okubeera mu kampu ye kiba nti awo mukubawo bulooka nti waliwo akatale mukola ki exactly. Njagala nnyo ekintu ekyo kinoonyerezaako kuba omuli nalabye abantu bakyesibako nnyo nti Alien Skin akulaakulanyiza nnyo abavubuka, akuŋŋaanyiza abavubuka abaali bazza emisango abaali bakola ki. Awo wennyini nyamba gwe wenna amanyi Alien Skin kyakola oba engeri gyakulaakulanyiza abavubuka kubanga nnyinza okuba nina kyemmiisinga wano kyesimanyi. Anti Uganda